Mugamba muti abagala balungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku sitayiro z'okwezina ezireetera omukazi okufuna olubuto amangu. Mbadde nfuna ekibuuzo kino nga kimbuuzibwa nti singa mba njagala kufuna olubuto waliwo sitayiro z'olukomendinga oba ezo ze nnina okukola okufuna olubuto? Ya, weeziri. Si nti zokka ze zisobola okufunisa olubuto, wabula zibeera zikuwa chances nnene, like you get a higher chance okubeera ng'osobola okufuna olubuto. Ekisookera ddala nti tetunnaba kugenda mu vidiyo yaffe gwe subscribing edda nkwebaza okuba nga weekuumira ku mukutu guno, ate gwe atana subscribinga osobola okonsideringa subscribinga n'obeera ng'ofuuka omu ku ffe oba ng'ofuuka family, kubanga wano tusomesa bingi, emisomo gy'abakulu, tusomesa eddagala, twebuulirira, tukola counseling, bingi nnyo ebigenda mu maaso ku channel oba bingi nnyo ebikolebwa ku channel. Wabula nga sinnaba kubawa styles ki ze musobola okukozesa, ngenda sooka mbagambe nti w'oba oli muntu anoonya olubuto, ekisookera ddala olina okukakasa nti oli fertile, olina okukakasa nti olina amagi agazaala. Osobola okuba nga bagamba oli fertile naye nga amagi go tegazaala oba nga agaliko ekikyamu. W'omala obbikakasa mu ddwaliro nti oli fit, oli bulungi era oli mu position esobola okuzaala n'abaana ye eri bulungi, eri mu position esobola okureceivinga amazzi g'omwami, eggi lisobola okutonda omwana, then olyoka otandika okunoonya olubuto. Ate kino njagala nkiisewo nti abakyala tekiri ku mmwe mwekka. Munnange oluusi twetikka obuvunaanyizibwa, omwana abuze, mukyala ne bakunenya oli mugumba, omwana abuze, buli kimu ne kibeera nga kiri ku ffe abakyala. Naye ng'ate tekirina kubeera ku ffe ffekka. N'abaami baffe bacontributinga 100 ku 100 nga ffe tucontributinga ku kunoonya omwana. Bw'oba omwana abuze, mutwale initiative ebatwala mu ddwaliro, like both of you mukeberebwe. Mulabe nti kituufu omwami alyoke nange ndyoke, awo mulyoke munoonye omwana. Ate nga muli babiri, cause there are possible chances nti waliwo abantu abanoonya omwana nga bonna balyoke, nga omukyala bw'agenda mu ddwaliro bamugamba oli bulungi, n'omwami bw'agenda mu ddwaliro bamugamba ali bulungi, naye ng'ate munnange tebasobola kuzaala bo babiri. Bali bulungi yes, but tebasobola. There is something ekibagana bo bombi ozaala, ngo balina kwawukana, omu n'afuna omulala n'omulala n'afuna omulala. So bw'omala okakasa nti muli mu position esobola okuzaala, muli bulungi health wise, ogenda kunnyamba mwegobeko stress, naddala ggwe omukyala. Bw'oba olina stress kizibu nnyo ofuna olubuto, nti ebiseera ebisinga osobola n'okulufuna ne luyiika. Ne luyiika tutegeeza ki? Osobola okuba ng'ofunye olubuto nga luto ne luvaamu, naye ate n'otamanya nti luvuddemu. N'ogenda mu periods gwe n'olowooza nti oli mu periods, kumbe olubuto luyiika oba luvaamu oba ne luvaamu. So ekyo nakyo olina okukimanya nti oba onoonya omwana olina okubeera nga tolina stress, olina okubeera nga obwongo bwo buli steady. So tugende mu style zaffe ze tusobola okukozesa nga tunyoonya olubuto. Style esooka gye ngenda okwogerako eya missionary. Abantu abasinga bonna bagirekomendinga kubanga nnungi. Bagamba engeri gy'omukazi bw'aba yeebase kiwa omusajja omwaganyi okubeera ng'asobola okumaliramu enkwaso ze zonna, nti tamiisinga bw'aba ng'azikuyiyeemu. So missionary eriza okuba nga eri old fashioned, naye y'emu ku best positions z'otalinza kubuusa maaso nga muli mu kwezina. Abatagimanyi eno eri so common y'ey'okuba nga omukyala yeebaka wansi, omwami n'amudda waggulu n'amuzina nga muli waggulu, nga gwe weebase yaakuli waggulu. Position yaffe endala gye tugenda okwogerako ey'omukyala okubeera ng'ali waggulu. Omukyala ng'ali waggulu, kino kikyukamukko. Omukyala ng'akuli waggulu kikyukamu, kiringera bw'olaba missionary nti omwami yabeera waggulu ng'omukyala ali wansi. Nti omwami yeebaka wansi, omukyala n'amudda waggulu. Kino kiwa omwagaanya omukyala okubeera ng'asobola okuyingira, oba omusajja okubeera ng'asobola okuyingira bulungi nnyo okutuuka ku nnabaana y'omukyala. Nti cervix ebeera mu position nnungi oba nnabaana ebeera mu position nnungi okubeera nti omusajja bw'aba akumaliramu asobola okuyiwamu bulungi amazzi n'obeera ng'osobola okufuna olubuto lw'oyagala. Then side endala gye nnizo bagamba gye tuyita kajiiko, oba mu luzungu gye bayita spooning. Kajiiko yeefaanana etya? Kasooke nginnyonnyole. Kajiiko ye gy'osanga nga omukyala yeebaka n'afunya ebigere bye. Weebaka nga weebakidde ku ludda naye n'ofunya amaviivi go bw'oti. Then bw'omala ogafunya
omwami n'akudda emabega n'abeera ng'akuva amabega ng'akuyingira naye nga tetunnabagenda ku ekyo ensangi zino in fact saagala kunenya nnyo bantu koza abantu abasinga oba tebalina budde oba kiki tebakyawa budde romance omukyala buli bw'otamutegeka bulungi ebiseera ebisinga ebintu ebyo tebinyuma oba tebigenda bulungi ekintu ekyo oliza okungamba ate si kyekifunisa omuntu olubuto naye kyonna kitandikira ku ntegekayo spooning eno ekuyambako oba akajiiko eno style ekuyambako okubeera ng'osobola okutegeka omukyala bulungi nti omuweeweeta akufiiringa n'afuna akabugumuko n'obeera ng'osobola okumuyingira n'omuzina nga kyekyo omukyala muweeweete muteeke mu muudu nga temunaba proceedinga kugenda wala then ekintu ekira style endala gye tuyinza okwogerako gye bayita side by side eno no side by side nayo yebeera nti tuba twebase nga twetunuulidde then omuntu omwami wo n'abeera ng'akuyingira ng'akuzina style eno kigambibwa nti ereetera n'abaana okubeera exposed ku nkwaso z'omusajja ti omusajja bw'aba amaliriza ng'akuyiwamu bulungi abeera asobola okutagetinga bulungi nnyo ku nnabaana ekirinza n'okwewuunyisa style endala gy'olinza okulobooza nti ate yo naye ate infact eno yo ekulaga nti obeera exposed nnyo ye kabuzi eyamba omukyala okubeera nga nnabaana ye eyasamye omusajja bw'aba akumaliramu enkwaso ziba zigenda direct mu nnabaana era kisobola okubeera nga chances z'okufuna olubuto ziba waggulu nnyo 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 kabuzi bagizina batya omukyala afukamira ku maviivi ge omwami n'amudda emabega n'amuyingira musobola ogikolera ku buliri ng'omukyala afukamidde ng'omwami naye afukamizza omukyala aba tafukamidde abeera akutamye aba akutamye ng'asimbye afukamira ku maviivi ge afukamiza amaviivi ge then n'asimba emikono gye n'abeera ng'asobola okubeera ng'akuzina kansuubire nti nkyogedde bulungi tekuba kufukamira kuba kukutama okutama bwe kityo kuba amagulu oba ogasimbye ku buliri bwo bati amaviivi ng'ogasimbye ku buliri bwo then n'emikono nga giri ku buliri ng'ogiwaniridde omubiri gwo then n'okutama omusajja n'abeera ng'akuva emabega omusajja asobola naye okufukamira ku maviivi ge kuba okufukamira ku maviivi ge then n'ayimirira n'abeera ng'asobola okukwata mu kiwato kyo n'abeera ng'asobola okuzina ng'akuva emabega wabula eno style omuntu nga omusajja wa alina omukira omuwanvu ate sandi gikurekomendinze nandibadde nkugamba oba omanyi nti omusajja wa mukira muwanvu si nnungi ebiseera ebisinga nga bwe mbagambye nti omukyala bw'aba ali mu style eyo nabaana eba eyasamye like eba eri kumpi omwami aba asobola ogyetuuka so omwami abanga omukyala waba mumpi waliwo abakyala abalina emmane ennyimpi ne wabeerawo abo abalina empanvu bw'aba mumpi nga ate omusajja alina omukira omuwanvu asobola okwesanga nga alumizibwa nga bali mu kikola so niyinza obutakugirekomendingira gikola style enjala gyetusobola okutunuulira y'ey'okubeera nga era ebeera nga missionary naye okwata piro n'ogiteeka mu kiwato ky'omukyala nga yeebase kyabugazi atunudde waggulu kino bakiyita kusitula hips ze nti kino kikuwa omwagaanya okumuyingira bulungi nnyo era ne kikuwa omwagaanya nti bw'oba omumaliramu asobola okubeera nga chances z'okufuna olubuto ziri waggulu nnyo ndowooza zi style zengenda okwogerako olwaleero teweeraba subscribinga kulikinga commentinga n'okusharinga mwebale kwekuumira ku Senga 5356 mbaagala nnyo bantu bange gw'omupya teweerabira ku subscribinga mukwano subscribinga obeere nga buli video gye nteekayo obeera ogifuna mu notification box yo. Yeah.